Ababaka Mohammed Ssegirinnya wa Kawempe North ne Allan Ssewanyana balabiseeko mu kkooti ewozesa emisango gyabakalintalo n'abatujju eya International Crimes Division Kololo enkya ya leero. Kkooti ebadde ekubirizibwa Omulamuzi Alice Komuhangi wabula ng'okuwulira emisango egivunanibwa abantu bano tekugenze mu maaso oluvannyuma bannamateeka babawaabirwa nga bakulembeddwa Omusomi omuyizi mulindwa okutegeeza kkooti ng'omubaka Ssegirinya bw'akyali omulwadde ate munne Ssewanyana azze ku kkooti nga tasobola kutambula era n'asaba kkooti omusango guno okwongezebwayo asobole okugenda e Nairobi okufuna obujjanjabi. Ono era asabye ne paasipooti ye girenga emuweebwa asooka ajjanjabibwe. Ayongeddeko nti munnamateeka munne Geoffrey Tuyamusiima asobodde kubeerawo kulaba waabirwa olw'ensonga nti olunaku olw'eggulo yabadde mu kuziika munnamateeka munne Anthony Wameri. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Richard Birivumbika teruwakanyizza kusaba kw'okwongezaayo omusango guno nti nabo ekyobulamu bakitwalira ddala nga nsonga nkulu era ne basaba kkooti eyongezeeyo ssabbiiti 3 zokka. Co-accused persons should remand. I'm inclined to agree with my brother here, counsel from Mbeera, that at least 3 weeks. Omulamuzi akkiriza okuwulira emisango gino okutuusa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno. Ababaka ba palimenti okuli Ssewanyana ow'Amakindye West ne Mohammed Ssegirinnya baayimbulwa akakalu ka kkooti ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokubiri bawuze nga bava ebweru. Ababaka bano bavunaanibwa emisango 6 okuli ogw'obutujju, okuvujjirira abatujju n'ebikolwa eby'obutujju, okutta abantu e Masaka ne Lwengo nga bakozesa ebijambiya ng'etemu lyaliwo omwaka gwa 2021. Oluvannyuma lwa kkooti toogeddeko ne munnamateeka muyizi mulindwa n'emikwano gy'ababaka ne babako bye bannyonnyola. Ngenda kwetondera kkooti n'eggwanga okuba nti nasobodde okuwaliriza abantu abalwadde okujja mu kkooti olw'ensonga ze mbawadde mu butuufu mentally, physically, medically bano ababaka tebanakuba ready for trial. Naye ekizibu kye tulina tugenda kwetegereza oba wiikisi 3 kkooti zeetuwadde ddala tusobola okuadmitinga omuntu e Nairobi. Ekyo nakyo tulabe ngeri gye tutambuzaamu naye nga tugenda kukola application eyo. Ffe mu kaseera kano ng'ababajjanjaba tulaba bawalirizibwa buwalizibwa era twebaza omulamuzi nti okulaba awuliriza okusaba kwaffe ne bannamateeka kye basabye. Ababaka baffe bakyali balwadde. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino.